Utyo mbalamusizaako mwenna bannayuganda buli mumu gy'asinzira okulaba akatambi kano, balangira n'abambejja basava ne bannaava na buli muntu yenna ssekinnoomu gy'osinzira okulaba akatambi kano okwetooloola ensi yonna. Kansubire nti muli bulungi, olunaku lwa Sande lwa kimpowooze, ennaku z'omwezi ziri 12 ezaakonka ku mwezi ogwokutaano mwaka 2024. Nga bulijjo nsooka babuuzaako mwenna gye muwangaalira, besisiiba nabo, besibeera nabo, naye nga mungoberera ku mitimbagano egy'enjawulo na gye munsanga. Nange kekadde kenfuna babuuzaako ng'oggyeko abo abajja mu kabokisi kange ku WhatsApp okunkubira ku ssimu okumbuuzaako, abasigadde balabulabe nga namwe mundaba. Kale kiba kyanvunaanyizibwa nnyo okubuuza ku bantu abakugoberera. Mbalamusizaako banyabo ne basibo mwenna, abalangira n'abambejja basava ne bannaava na buli muntu yenna ssekinnoomu gy'osinzira okulaba akatambi kano okwetooloola ensi yonna. Kansubire nti buli bulungi, mujje baliko gye mutuusako engalo. Nga bulijjo nsooka kubuuza ku bannayuganda bali mu nsi z'amagulumiro gye bagenda okunoonyereza ekigula Magala eddiba ab'omu Amerika. Mbalamusizaako buli ssaza lyonna ne mbagaliza okubeerayo kulungi n'abagenda okwekalakasa essanza ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Nammwe mbagala nnyo mwenna ne mba batono mutya nga mugenzi okwekalakasa. I salute ba comrades mwenna abagenzi okwekalakasa ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka abali mu ggwanga erya Canada. Mbalamusizaako mwenna buli ssaza lyonna n'ekibuga kyonna mulimu. Nkulamusizaako bwe bali kukola, bwe bali kubeereramu. Bwe nvaawo ne njolekera eggwanga lya Bungereza. Mbalamusizaako mwenna bannayuganda bali mu ggwanga lya Bungereza. Kansubire nti muli bulungi, buli kibuga kyonna ku kimusiisiramu. Mwe bali kukola, mwe bali kubeereramu. Bwe nvaawo mba njolekedde Ssemazinga wa Bulaaya. Mbalamusizaako bannayuganda mwenna abawangalira ku Ssemazinga wa Bulaaya. Kansubire nti muli bulungi, mwe bali kukola, mwe bali kubeereramu, mwe bali kwagala nsi yammwe. Nga bulijjo nabagenda nti ngenda kutuuka ku ssaawa 2 zennyini ez'akawungeezi zijja kuba ntuuse era y'essaawa eno endagaanye, sibuuseemu wadde eddakiika n'emu. Kale batumiddeko mwenna basange mu nsi za Bulaaya eza European countries. Kansubire nti muli bulungi. Bwe nva mba njolekedde Ssemazinga Asia, bakomredi mwenna bannayuganda mwenna abawangalira ku Ssemazinga Asia mbalamusizaako. Kansubire nti muli bulungi, mwe bali kukola, abali mu mbeera embi mbasabira mugivuunuke, nammwe abali obulungi nammwe muyambe ku bannammwe, mweggyemu empisa embi n'emitima emibi. Bwe nva mba njolekedde Ssemazinga wa Middle East mbalamusizaako mwenna bannayuganda abawangalira mu nsi z'Abawarabu abali mu kukola, abawumuddemu, abagenda n'abakomawo, mwe bali kukola, mwe bali kubeereramu. Kansubire nti muli bulungi. Nange bano basuubiza mu ssaawa 2 zennyini kuba ntumbudde era bibigere bino ebindeese. Bwe nva mba njolekedde Ssemazinga Africa mbalamusizaako bannayuganda buli mujja osinzira okulaba akatambi kano olunaku lwa Sande ng'oli ku lukalala Africa. Nkulamusizaako abali mu East Africa, mu West Africa, mu South Africa, mbalamusizaako mwenna bakomredi abali mu South Africa n'ensi endala. Kansubire buli bulungi, mwe bali kukola, mwe bali kubeereramu. Bwe nva mu ku lukalala Africa mba njolekedde waka mu Uganda. Mbalamusizaako mwenna abali mu mambuka, mu Maserengeta, mu bukiikaddyo ne mu Masekati. Kansubire nti muli bulungi, mwe bali kukola, mwe bali kubeereramu, ate mwe bali kwagala nsi yammwe. Nfundikira ndi mu Kampala wakati mukono wa Kiso Ntebe. Mbalamusizaako banyabo ne basibo mwenna abalangira n'abambejja basava ne bannaava ne bannayuganda mwenna gye musinzira okulaba akatambi kano okwetooloola ebibuga bye njogeddeko. Kampala mukono wa Kiso Ntebe mwe bali kukola, abali mu taxi, abali mu arcade, abali mu saluuni, abali mu barracks ez'enjawulo, abali mu ziyaafeesi n'ensembyayo mmwe abali mu maka gammwe bataddeko TV zammwe nnene gagadde nga mu njolekeza amaaso gammwe mumpadde n'amatu gammwe okumpira. Kale mbalamusizaako mwenna. Eddakiika nkozesa 3 babuuzaako, teziba mpanvu nnyo. Njagala kutandika basaba buli omu w'oli saasaanya akatambi kano. Information ya leero bwe kuyitako oli ejjusa lulala. Saagala ofuna information bw'omusaasaanya akatambi kano. Bwe nkugamba okusaasaanya mba nkutegeeza ku sharinga. Fe omulimu ogwaffe gwa kubyogera, muto okwogera, omulimu ogwammwe gwa kusaasaanya oba kye tuyita sharing. Ekyo tesi kive gwe okusharinga information. Osobola okusharinga information ng'okozesa messenger oba WhatsApp. Oyina option y'abantu 10 olina okusharingira. Omwenda gusindikire mikwano gyo ne mu groups. Emwe besigaddewo onyamba ogipostinge ku account yo oba ku Facebook page yo. Olw'ensonga nti abantu bangi tebakyafuna notification kuva ku Facebook account oba pages zino. Olw'ensonga mu Uganda obwenyi bw'ekitabo babuggyako tebukyalabika okujja ng'otaddeko VPN. Naye ng'ate omuntu omuweereza n'ategeera nti omuntu azze asobola okufuna access omuggukiryo ku page eyiyo account eyiyo, kuba tulina emikwano gyanjawulo. Kati gwe kiba kitegeeza bw'oteeka ku account yo ku page yo omuntu mukwano gwo ajja kusharinga ayongere oba yalabire eyo abalala mukome weeno. Kale buli omu sharinga video tulyoke tutambuze video nga bw'olina okutambula. Video ya leero njagalako abantu ng'omutwe gwo gukola bulungi nnyo ng'oli Muganda eyeesimbye obwentoogo.
video ya leero njagala ka Baganda nga mwesimbibwa ntoogo saagala mu Baganda ba makoona omuganda yenna alimu amakoona omuntu amatu teekayo matuno kubanga tojja bisobola naye ng'olina by'owuliriza ate mumpulidde bulungi nnyo kati kambatume sigenda kulwawo njagala mumpitire wano Ssaano Gamulengejja wasanya Carol Charles Peter Mayiga Mr. Araja bali ku video abalangira n'abambejja basava ne bannaava njagala mumpitire abazaana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka ab'amasaza n'abamagombola njagala mumpitire wano Yoseriti Bahabulwa njagala mumpitire wano abakooki ne Kabaka w'ekooki mwetaagako wano njagala mumpitire wano bannayuganda mwenda bali mu diaspora mulaba akatambi kano buli omu njagala okabbwa ennyalo leero njagala mumpitire ba YouTubers ab'e Kampala bonna n'abakola mu mawulire abagufudde omugano okulyankuzibwa nga ne kibalyankuzibwako bakimanyi nti kikyamu abakyusa information etali ntuufu okubuzaabuza bannayuganda ekizibu tebaagala kuyiga naye ate baagala nnyo okubuzaabuza eggwanga njagala bajje babere ku video eno leero ngenda basomesa bwe nvaawo njagala mumpite omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu abere ku video eno then tulyoke tutandike kati ndowooza sigenda kuba wakigula gisigenda kuba akalowoozo njagala kusooka kubibaza then tulyoke tugende mu maaso tutandike video njagala okubaza bannayuganda mwenna abali ku ground ye Kampala abali mu diaspora kasita obuuka Uganda border n'ogenda mu nsi eddako oba ogenze mu diaspora lwakuba nti diaspora lwa Africa ya njawulo neya Asia neya Europe neya Middle East za njawulo naye kasita oba ng'oli bweru njagala okubaza gwe omwana omuwala akola video ng'obanja ba comrades abaawambibwa ng'obanja Ssaabasajja Kabaka gye yawambibwa ng'obanja eggwanga okukyuka mu mirembe nga tewali kuyiwa musaayi njagala obebaza mwe bali kukola video ezo era njagala bakutamu bategeeza nti ensi yaffe mutagirwana teri agenda girwanirira oyo yenna akutiisatiisa bakugoba ku nswa toli omulalu naye ng'ate ye alina kyategeeza gwoba oyagala okumanya omugaso gwo mu ggwanga lwaki bw'okola video nga toli musirikale tokola mu gavumenti wabula ng'oyogera ebikya mu gavumenti byekola nga tolina muntu tolina kukomera lwaki bakwesibako nnyo mu inbox okutiisatiisa ng'ate oyogera bwogezi kitegeeza olina olina ebigambo byoyogera by'amaanyi nnyo bitiisa n'omuntu alina emmundu kyenjagala okuwa amaanyi n'obusobozi obere ng'osobola okwogera buli lw'oyogera ensonga ne bajja okutiisatiisa nti obakutte ewaluma mubakwatire eddala ewaluma mubanyige bajja kutegeera bwe mmala obbebaza njagala kubategeeza mwena bannayuganda buli mukyali nti ekikutta obudde kikyabuwaniriridde naye ndaba kigenda kiseereera kale butyo njagala kusooka okuyisa akalango kamu kokka tulyoke tusimbule video tuve wano guno omwezi ngenda bbalanga akalango kano bwe kamala then bisigadde kajja kuba tekasobola kudda gwenda munayogera yogera mu ggwanga lya Canada nkuwa omukisa guno genda oweetabe mu conference eno basemena gye bayita the third annual gender based violence conference eno egenda kubeera mu ggwanga lya Canada nga naku z'omwezi 29 ekomekerezebwa ennaku z'omwezi lumu December 2024 nga omulamwa gwayo gugamba nti gender based violence and intersectionality ejja kutegekebwa mu Toronto Canada ku airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto ku on M9W 1J5 ngoyagala kumanya ebisingawo ojja kubira omukyala omutegesi wa conference kafulumuzo akubulya biki ebyetaagisa omukyala Doreen Kajumba ali ku simu ye ey'omu ngalo +1 647 929 njiddamu eri Kasalaba M 647 92 90 gwomunyampi simanyi iso fuso puso pupu ng'okuba essimu okutiisatiisa abantu ku bantu abateeka conference please mwewumuzeeko muli mu Uganda seba lwaki diaspora matters bakwatako musigale mu ofisi za mbega bannayuganda bali e Kampala ekyo nakyo mukitegerero mu January so akakalango nako nkamaze kekakalango nako nkamaze kati njala tugende ku video eyatuleese bulungi nnyo kansubire tuwasanya atuuse n'abakulembeze bonna abali emmero okusookera ddala ngenda kusaba buli munnayuganda wonna wooli ng'oyagaliza eggwanga emirembe
oyagaliza Obuganda emirembe ngero yagala Ssaabasajja Kabaka ng'engombo yaffe bwegamba nti wetuligwa Kabaka waligwa. Nchiddamu buli muntu yena walisabira Ssaabasajja Kabaka nga engombo yaffe ya kalombolombo nene negamba nti wetuligwa ne Ssaabasajja Kabaka waligwa. Lwaki tugamba wetuligwa? Olw'ensonga bwe tubanga tulwanirira Obuganda nga tulwana na mulondo okuta Ssaabasajja Kabaka nga tebannatta Ssaabasajja Kabaka gw'osoosayo obwenyibwo okulwanirira Ssaabasajja Kabaka, kitegeeza nti gwe basookerako okujjawo nga tebannajjawo Ssaabasajja Kabaka, gwe basooka okuba n'ogwa then baleka batuka ku Ssaabasajja Kabaka. Then bw'olwana okuuka ejjembe n'owangula omulaba, kitegeeza nti Ssaabasajja Kabaka omukingiriza tekwali bulegera mmotoka, kitegedde bulungi nnyo. Nabaga video igenda kubeera ya kusomesa ate ya kulabisa. Abasinga obungi ekigambo ekyo kibalema okutereeza obulungi. Mwamule mugamba nti Ssaabasajja Kabaka waligwa naye waligwa. No, si Ssaabasajja Kabaka si yasooka okugwa. Ne mu magye komanda omuduumizi w'amagye yasembayo okugwa. Kati kitegeeza nti gwe omulwanyi namige gwe osooka okugwa then komanda wo n'asembayo. Kati mu Buganda, mu Uganda Ssaabasajja Kabaka ye komanda. Kati gwe omuntu wa bulijjo gwe Omuganda Omunjolo Mutola Munyankolo Mukiga bobanga wagula ettaka mu Buganda oli mutuuze wa Siisiira wafuuka Muganda, kitegeeza bobanga olwana okubulabwa Ssaabasajja Kabaka obulwana mpaka wobanga omusevinze yensobola kitugamba nti wendigwa Kabaka waligwa. Olw'ensonga nti basookera ku ggwe okutuuka ku Ssaabasajja Kabaka. Ndowooza mukitegedde bulungi nnyo, njagala batereeza bulungi nnyo. Alright, video yeno njala tugikwate n'obwegendereza obw'amaanyi ennyo. N'obwegendereza obw'amaanyi ennyo. Okusookera ddala video gye nakola Olwokutaano nabasaba manyi muyina obulumi bungi nnyo ku diversions ezigenda maaso mu Uganda ne mu Buganda ng'ate mukimanyi nti obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka buli mu matidda, eyo tugenda tuukayo. Naye nabasaba olw'okuba nti abantu bangi balyankozibwa nga bo bajja sserere bakkuta tebalowoleza ku bantu balala, era nga bo Uganda ebagira balaba ngeri etambula bulungi. Fwamanyi nti Uganda etambula bubi, ffe tuvaayo ne twogera ensonga zino. Kati taata Muganda ng'akola video ku social media, manyi olina obulumi bungi nnyo ng'olaba nti Ssaabasajja Kabaka talabika. Abandi badde bamubeererawo ng'olaba bakola birala, tebabikola nti lwakuba nti baagala, bali ku mudumu gwa muntu. Nabagambye omuntu yenna alaba Nnaabagereka oba Nnaabakyala wa Buganda ng'akola emikolo gy'ali mu kukola, si yagikola ng'agyagala. Emikolo egyo bagimuteekesaawo ku mudumu gwa mundu okukola ekigambo kye basomesezza ebbanga lonna kye bayita diversion, okubajja ku mulabo omutuufu. Nakugamba mbasomesezza ne bagamba nti musome ekigambo kye bayita photographic interpretation ne body language ne facial expression ng'omuntu atudde wano mu ekifaananyi omubiri gwe gusoma gutya, face ye eyogera etya, embeera eri etya. Njagala otunulye maama Nnaabagereka ng'ali ku mikolo. Oyinza omulamu naye ng'ataddeko akamwenyumwenyu ku matama naye ng'ekimuli munda atokota, lwakuba tasobola kujja kibagamba. Kati ngenda kusaba nga tonnakwata simu ya buyonjo gye tuyita smartphone olumbe maama Nnaabagereka, please tomulumba kubanga talina bwekyusirizo ebintu binamuforsinga biforsinge. Nga tonnalumba omumbejja ssanga lya mbogo, sooka weebuuze lwaki ssanga lya mbogo akola ebintu bino, kubanga naye state emukozesa era aliko abamontalinga 24/7 bamukozesa ebintu bino ng'ekigendera kyabwe kyakuswaza lulangira kuswaza Ssaabasajja Kabaka n'okumukozesa nga diversion mwe muconcentrating ku oyo mukalakate batandika obbaga nti muyina empisa embi abaana ba Buganda ne Bannayuganda. Nkiddamu bagambye ensonga lwaki bakozesa ebintu ebyo, mwe mutandika okukolokota omumbejja baga nti muyina empisa embi muvuma abaana naye ng'ate bakikola intentionally mwe mukikole. Kati mumuleke akole byalina okukola, ebintu emulina bbira babulabi ne biyitawo, so byebyo. Omulangira Crispin Jjunju gyali gyatambula Kabaka Foundation, abaga Kabaka Foundation system ya mayiga under iso ne ssemwe bamukozesa okukola ebintu ebyo. Yensonga lwaki yakola statement ate yennyini mayiga n'amukubira mu statement ze tamanyi kitaawe gyali. Kati n'oyo mumuleka akole byalina okukola. Wabula nkubiriza omulango okutakungula Baganda mwena bali mu diaspora. Mwetabye nnyo mu mikolo egy'okusanyuka naye nga musanyukira omuntu gwe mutamanyi gyali.
ng'ali mu kubonaabona nga bwe twabagamba. Kale ekyo njagadde kikola kiveewo tusimule video. Kantandikire waliwo natandikira ku Lwokumeka ku Lwokutaano then tujje tugende mu kirasi entuufu. Alright. Abaganda bangi nnyo mubisiddwa olw'ebigambo by'amayiga ne bannamawulire basasula abamu abatamanyi nnono. Kuffe abamanyi obuvo n'obuddo bw'ennono ng'Abaganda abaasomesebwa abaakozibwa abaamanya obuvo n'obuddo n'okusoma ebyafaayo bya Buganda tubagamba nti muleme kubuyisibwa bannamawulire ab'ekimugwe n'abantu abatudde emmengo abaakabano abatamanyi nnono nga bakulembeddwamu Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja atya. Tutandikiddewa. Pemba dakiika emu. Tutandikiddewa. Ekisooka ekyokubiri Kabaka mu lubiri tasulayo mu bwatu bw'omu. Kabaka mu lubiri alina abantu bayitirivu obungi. Ekyokusatu Kabaka alina baganda be abawerako. Kabaka alina abaami be nze mbakulira. Kabaka alina mikwano gye egy'obuntu. Abo bonna tebalaba bwetaavu okujjanjaba Kabaka. Naye Nowa Mawaggali atudde Gulama yamanye eddagala ery'okujjanjaba Kabaka. Nowa Mawaggali atudde Gulama ye yamanye obwetaavu okujjanjaba Kabaka. Naye Katikkiro tamanyi. Kabaka baali nabo mu lubiri tebamanyi. Abaana ba Kabaka tebamanyi. Baganda ba Kabaka tebamanyi. Mikwano gya Kabaka egy'obuntu tegimanyi. Naye Nowa Mawaggali atudde ku kafoomu. Omanye essaawa zino abantu batula ku bifoomu awo. Mumuwulidde bulungi nnyo. Kale Nazzikuno Obuganda bwaffe twabeeranga ku byalo okwo nga kubeerako obukadde nga munnange buli menva zaabwo endiirwa. Abatamanyi nva ndiirwa mu Luzungu ze muyita gulinzi. Naye olumu batukeerera akagera akagambanga oba akagamba nti nsanze omukadde ejjobya ng'anoga ejjoberye. Nsanze omukadde ejjobya ng'anoga ejjoberye. Gwe ne bakubuuza bw'oba omusanze ng'anoga ejjoberye omanyi omugaso gw'ejjobyo? Mugamba ogambye nti omanyi omugaso gw'ejjobyo? Ne weewuunaganya ng'omuwulu abikkula ku mawolu. Kati Nowa Mawaggali atudde kafoomu eggulama atumbudde. Kaasomese owakabano eyafuna obwakatikkiro nga buyise mu kaduuka, buyise mu kadinisa, alyoka ategeere kye bayita Omuganda omutuufu yaani. Tusimbudde. Mukulu Mahega Karoli Wasanya Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja afutubadde ku Buganda nga Kamoje efutubadde ku malaalo yobeera nti nnyini gaagalimu yali taboggola ng'asinga n'emizinga egyali giwamba nga basindikiriza omumpembe Amini okuva mu ggwanga lya Uganda. Abaganda tugamba nti obutamanya tebukugisaako musango olw'ensonga nti baamanya nti abantu abamu beewugguusa. Naye okwewugguusa tekukugisaako musango kubanga oba olina okutegeera. Mukulu we ufutuukidde olwaleero oyogedde ebigambo bingi nnyo naye njagala sooka kusomesa. Olw'okuba nti oli wa kabano Mukulu Mahega Charles Peter Wasanya Carol Mulengejja kansooke nkusomesa olwaleero. Ebintu bibiri bya njawulo. Ssaabasajja okubeera n'abaana be ne mukyala we ebyo bagiyita family affairs oba nsonga za ndayanda kalame yaabwe ye ne mukazi we n'abaana. Bw'aba ali mu maka ge abaana bamuyita daddy era ne Nnaabagereka amuyita honey oba sweet bimuyita ebyo kasasiro nga mubuzaabuza abantu nga laavu yaggwako. Junju wadde okuyita kitaawe daddy ng'ali mu compound mu ddiiro bakola n'essanga lya Mbogo ne Nnaabagereka n'ayita bbaawe daddy nga bali mu kisaakaate kyabwe. Era baddembe okwere ne Kasita Kabaka ava mu kisaka ekyo n'ajja yolekera Abaganda
olwo abeera kabaka w'Abaganda ffenna era tuba tumuvunaanyizibwako. Era Nnaabagereka Kaabejjunju takkirizibwa kukola wadde kwogera ekigambo kyonna ku nsonga ezikwata ku Ssaabasajja Kabaka kasita afuluma. Ekyo kakikusomeseza okitegedde. Biri ebintu bibiri. Ssaabasajja Kabaka bw'abeera mu kisuu kye ng'ali n'abaana be ne mukazi we badde bomuyita amannya enaffe abakopi ge tweyita Honey Sweet simanyaani ebyo bikkirizibwa. Era tewali amuyita nti Kabaka bayiza Highness no. Badde bomuyita kye baagala. Naye kasita afuluma bw'ati nadda eweero aba afuuse kabaka wa Buganda era buli kimu ekimuvunaanyizibwako n'abavunaanyizibwako weebali. Ndowooza okitegedde mukulu. Tugenda mpola. Bwe tuvaawo nno Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda nakunnyonnyodde ku Lwokutaano era nga nkusomesa ne nkutegeeza nti abantu badde babuzaabuza n'amawulire nti Ssaabasajja Kabaka alina mikwano gye, alina abaana, alina abalangira abasobola okuva ne boogera ku nsonga z'obulwadde bwe. Munono n'obulombolombo obuli mu Buganda emyaka bufukunya okuva mu 1000 teri wa Luganda, teri mwana we, teri mukazi we, teri mukwano gwe akkirizibwa kusemberera kwogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka singa aba akyadde waakasujja ng'aseeze takkirizibwa kwogera ku nsonga zonna. Ompulidde bulungi nnyo? Omwo abantu abakkirizibwa okwogera ku bulwadde bwa Kabaka mu nnono weebali. Era nasomeseza Abaganda nga naawe kuli ne nkugamba mukulu wuliriza bulungi nnyo. Obuzaabuza abantu naye ate abantu balina ekifaananyi kye balaba kye njagala mbasomesa olwaleero. Bannayuganda mwenna n'Abaganda njala bategeeza nti maama waffe Sylvia Luswata Najjinda mugomuyita Nnaabagereka tateekeddwa kuliraana wadde olunaku n'olumu wadde eddakiika n'emu okujjanjaba Ssaabasajja Kabaka mu buwangwa n'ennono. Kabeere Jjunju, kabeere Ssanga lya Mbogo, kabeere Richard Ssemakookiro tebakkirizibwa, kabeere Muganda we takkirizibwa. Lwaki? Obuvo n'obuddo obuwangwa butulaga nti okweyagaliza kye kimu ku bulwadde obuluma abantu bonna mu nsi yonna nga tuyawuddemu nti baddugavu oba bazungu. Nti buli muntu yeeyagaliza. Ne mu bukulembeze waffe ow'ennono abalangira beeyagalizanga entebe z'Abakabaka abaabeeranga ku Nnamulondo. Abazaana oba abakyala ba Kabaka nabo mu baana baabwe baabaagalizanga okufuuka bakabaka. Era beetabanga mu bikolwa bingi nnyo ebyokuyeekera bakabaka okubatta bateekeko abaana baba balangira bennyini okutta Kabaka nga beekobaanyi batwale obukulembeze. Ne mbagamba nti abazaana babiri mu mirembe gy'Abassekabaka ebiri batta bagezaako okutta Bassekabaka. In fact n'omu yamutta ng'alina omwana we gw'ayagaliza afuuke Kabaka. Okuva ku olwo ennono ne bagikyusa ne bagamba nti kikafuuwe omulangira oba omumbejja Kabeere Nnaabagereka okuddamu okuliraana Ssaabasajja Kabaka singa aba akyadde waakasujja. Ennono n'ekyuka. Ennono bw'ekyuka ne bagikyusa bulungi nnyo ne bagikwasa basajja bakulu bano wammanga. Mumpulirize bulungi nnyo. Mayiga kansubire nti okutta empandiiso, okutta ekitabo. Abantu bali 7 abataka abavunaanyizibwa ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka. Saako n'abakyala 2 ab'ennono abavunaanyizibwa ku kujjanjaba Ssaabasajja Kabaka. Sigenda bagendera mu buwonvu n'obuddo menya manya ne bw'obanga erinnya lino waliwuliddeko bukyanga tandika okuwummula nga Ssaabasajja Kabaka ajjanjabwe oba ali luddawa. Ojja kumpita nti nayise Ttembo. Naye mba sinayita Ttembo, njagala ompulirize bulungi nnyo. Mu mbeera ennono nga Ssaabasajja Kabaka akyadde waakasujja abamuvunaanyizibwako bano wano wammanga. Bwe mmala bakusomera gwombulye mu komenti wali owuliddeyo n'omu nga Mayiga amwogeddeko oba nga asemberedde Ssaabasajja Kabaka okubuuza nti Ssaabasajja Kabaka atya nno. Asooka ye omutaka Kasujju Lubinga. Byayogera bulungi nnyo mbimanyi bulungi nnyo. Saagala ayogera omu amaga. Ayogera omu amaga. Uyo. Omwezi guno nga 19 oguwedde. Nesitula nga mpulidde amaloboozi gammwe ne ngenda ku lubiri. Ekireka. Nasangawo amagye
ne baŋŋamba nti nga tofunye lukusa kuva wakatikkiro Peter Mayiga gwano weta nali mu mmoloka njeru eyakuruga waliwo eyanyamba okunvugako zaali ssaawa 3 ez'okumakya. Olw'okuba obudde tulina butono njala tuyite mu bwangu ng'abaloga basanji baffe oyo asooka Kasujju Lubinga ne kuddako omutaka Kairaga Ajuule yajjaffe akuli ekika ky'embogo. Ono Kasujju Lubinga yeddira Lugave jajjaffe Kairaga Ajuule wa Mbogo, kuddako omutaka Mugema wa Nkima, kuddako omutaka Kasujja wange, kuddako jajjaffe Mutasingwa ow'Embwa, ne kuddako omutaka omulala sina mutaka wabula kino kitiibwa kya Musolooza aba yeddira Nnyonyi, ne kusembayo jajjaffe ow'Engo Muteesaasira. Be bataka 7. Njagala ombulye n'obuwombeefu. Ani bukyanga myaka gigenda kuwereeta ntogera ku nsonga z'obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka kuba ensomyo wano ngali omuliddeko ng'asemberedde Ssaabasajja Kabaka. Ku bakyala abakkirizibwa okusembera Ssaabasajja Kabaka gy'aba aseegedde ewa Kasujja kuliko omukyala Nabikande, ono yanoga eddagala. Nabikande weewulidde nga gy'oli erinnya lye gwe Nabikande wattu munnange gw'omu ku bakyala bakkirizibwa okusembera Ssaabasajja Kabaka gwonoga eddagala lye. Ne kubeerako omukyala Nakubulwa, ono yeddira ngeye. Nakubulwa ono munnange yayingira Ssaabasajja Kabaka eddagala. Okuyenga eddagala bamukumanyi, yayingira Ssaabasajja Kabaka eddagala. Bano abasigadde b'ensomye nabo nga batuuta obuvunaanyizibwa okulabirira n'okutaasa Ssaabasajja Kabaka mu ngeri y'ennozo. Buli mutaka gw'ensomye wano alina omukolo gw'ogw'ennono gwakula ku Ssaabasajja Kabaka bw'abanga akyadde wa Kasujja oba eyo gy'aseegera. Kati njagala ombuulire Mahega Omunyarwanda owa Kabanda yava e Tanzania yali ayogedde ku bano yali aboogeddeko ki? Tekuli n'omu. Mpulidde bulungi nnyo nabagambye tugenda kusoma bintu bino mpola. Ye kennyini njagala musomese muteeke mu kibiina asome afune olunnyonnyoko olw'abannyonnyoka bagende bunnyonnyoka okunnyonnyoka ensonga mu nnyonnyofu bwazo. Bwe tumala okulaba abataka abo n'abakyala babiri abavunaanyizibwa ku nsonga z'okujjanjaba Ssaabasajja Kabaka, ani gwe wali owuliddeko ng'amusemberedde? Nze kennyini nakozesa engalabi yange eno ne ntandika okutokomoka omugambo ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka emyaka 4 n'ekitundu. Abaganda abalimu amavuunya ne batandika okunjogerera ne ngaba akatali kabba magumbe wa polio osula mu mulyango. Abo abayogereze tebakusuuza kayanze. Munnange Ssaabasajja Kabaka agenda okuvaayo. Nga si kirungi ensonga mwagina. Ku mazaalibwa ge ag'enkaaga mu mukaaga lwe baamugjayo. Ne keeke gye baamusalira ku olwo gye baamukolera yali ya keesi ye kennyini yeesalira entaana ye. Mwakiraba. Tewali media akyogerako, tewali muntu yena akyogerako. Olw'okuba nze nange simanyi lwaki natandika program y'Embulimbulange Mmengo nakatulwadde nkyagiremeddeko ensonga zisigala zirandanga amabeere g'embwa. Gye buvudde katono kambazannyira akatambi kano nga nzija ngoberera ensonga zino. Kaliwo ggwe nawe yangu kaaka sikaka kalindoza nakajje mujara kazanya mangu wano simenti mwekali. Nso kuba nakajje kale olwokuba nti saagala kubayisa na budde kaakano enakusomeza badde ami mulumu onakulwadde lwakuna ku ssaawa ez'abatumbi budde ekiro Ssaabasajja Kabaka yafulumye eggwanga Uganda n'ayolekera mu nsi z'amagulu meeru. Ng'otegeeza eggwanga Ssaabasajja Kabaka yafulumyemukko n'ayolekera ensi z'amagulu meeru emirimu gye egy'obuntu bweppo n'okukola ebintu bye ebirala. Naye mu kufuluma kwa Ssaabasajja Kabaka waliwo ensi byenjagala entegeere nti singa ekyo kyonna kigwawo
enseetegeere. Mu wiiki 3 mabega Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga yasinkanye Mukama we Yosef Bahabulwa ne bakkiriziganya nti Ssaabasajja Kabaka aveewo ne wabula si mu ngeri egenda kusasamaza bannayuganda. Ddala mu masasi bagudde ku accident nedda badde bakozese enkola eri sophisticated nga tejja kuwaawaza bantu mato. Omukulu ono ebiseera ebisinga abadde abeera nnyo ku Ssemwai ng'akolagana n'ekitongole ekikesi ekya Ssemwai nga bakola entegeka yonna okuba nti basaanyawo Ssaabasajja Kabaka. Era omwami ono enteekateeka eno yonna Museveni agimaliddemu obuwumbi 3.5. Abaaliko ku olunaku munanjuli ebigambo byonna byogera. Oluvannyuma wayita sabbiiti nga 3 emisinde ng'ezibula essaawa ntono nnyo omukulu najja n'aga nti Ssaabasajja Kabaka yagenze kulaba abasawo be tajja kusobola kubeerawo nga temukyasobola kwekyusa mubuuza Ssaabasajja Kabaka ali ludda wa. Ssaabasajja Kabaka n'agenda n'afuna obujjanjabi bulungi nnyo naye baali bamusindikiddeko ttiimu ng'egendamu omalirizaayo era n'enzija n'enkolomanga nti Ssaabasajja Kabaka ayinza obutadda basindise ttiimu ABCD ng'eyina ogenderako tegenze. Mission enjikuba olunaku Ssaabasajja Kabaka lwadda ttiimu ye yonna yadda n'eyingira ne Kampala gye bali okwalina eyita omuwandiisi ow'ekyama Mukiibi n'enzija n'embaga ku lunaku lwa bbalaza nti Ssaabasajja Kabaka yawambiddwa ku kisaawe ng'akomawo ne bamutwala mu kifo ekitannategerekeka mu nkwate bulungi nnyo n'ensirika intaneti n'ekwata omuliro n'enkomawo omulundi ne bagamba naye Ssaabasajja Kabaka yawambibwa n'atwalibwa ku lukalu lwa Africa ne mbagamba nze omulabo wange mubeera mugongo sikulembera mulabe wange ne mbagamba sigenda bawa exact location ekifo ekituufu naye Ssaabasajja Kabaka ayinza okuba ali mu Southern Africa oba Central Africa mu nsi ezo bwe nabagamba muwulira bulungi nnyo n'ensirika eri abaava ne babawa amannya g'ensi nze saali omu ku abo nze nabawa kubanga mbaga nti nze siwa mulabe wange chance nze mukulembere omulabe wange mubeera mabega olw'ensonga omulabe obwo mubeera mu maaso waddemba okufuna ekiso oba ekiso obufumu n'akufumita mu mugongo oba n'akufumita enteegateega kati nze mubeera emabega ne muleka n'akola by'akola. Naye bagamba tubanje Ssaabasajja Kabaka abazaana ba Kabaka abanyolo abatoolo abakibonna ne bakola omulimu gw'okubanja Ssaabasajja Kabaka. Ebigambo ne byogerwa Mayiga n'asasula ssente ku social media Mayiga n'ayogera buli kyayagala naye bagamba nti okalya ddakaddadda envunyu ogirira mu kofini n'ekulinda muki n'ekulinda mu kofini envunyu ogirya olide envunyu okalya ddakaddadda envunyu ogirira mu katiko nayo n'ekulinda mu kofini wayite ennaku ntono nnyo nga maze bagambye ne baga nti Wasanya agenda kuyita olukiiko lwa Buganda naye bino byagenda okwogera era nakano kaakano wano Mayiga ayinza okuva n'agamba nti nga bwe mbadde mbagambye wiikisi bbiri olwega Ssaabasajja Kabaka yagenda okulaba abasawo be era badde bakyamujjanjaba naye twandimwongezaayo ku basawo oba ku malwaliro amala okufuna obujjanjabi. Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja wajjira ku TV n'abagamba nti Ssaabasajja Kabaka bamukyusiriza eddwaliro nga 21 Maachi Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja nga abali kumpi n'okulondoola obujjanjabi bw'atyo n'atasobola kudda mu budde. Ssaabasajja ajja kudda ng'abasawo naye ennyini nga bamatidde nti essaku atuuse mu bujjanjabi. Mbagambye video tugikwata mpola mpola. Omwami ono mu lukiiko lwennyini bino biga byasobola okwogera muwulire bulungi nnyo
bino bibega byasobola okwogera mu lukiiko lwennyini olwo yayogera bw'ati. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali bweru wa ggwanga naye gy'ali era abalamusizza nnyo. Nga 21 March Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja nga abali kumpi n'okulondoola obujjanjabi bw'atyo n'atasobola kudda mu budde. Ssaabasajja ajja kudda ng'abasawo naye yennyini nga bamatidde nti essaku atuuse mu bujjanjabi lisaanise akomewo. Ndowooza Obuganda nga bwe bulidde eddoboozi lyange n'eby'omulangira ndowooza mwaliwulidde. Abaganda bakuba engalo nga muwulira eddoboozi ly'omusajja Mahiga ow'Akamano ne Mulangira Jjunju ne mukuba mu ngalo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okulyamu Kabaka olukwe. Kati munnange ayogera omu amaga njagala kutuuka ku kinyusi kya vidiyo eno. Ayogera omu amaga mu lukiiko ku byalo abantu batandise okubuuza Ssaabasajja Kabaka ali ludda wa. Ssekawuka kaali kakulumibwa okalaba okadduka, eyalumwako omusota bw'alaba omugwa akola ki? Adduka. Abazaana abasajja ba Ssaabasajja Kabaka okwotola Buganda badde babuuza ab'emiruka n'ab'ebyalo nti Ssaabasajja Kabaka ali ludda wa. Ne kituuka mu lukiiko lwennyini lwe yeeyitira ne muvaamu abasajja enwaŋŋuli abatatya ne bamugamba ebigambo bino wammanga. Eyasooka ew'ekitiibwa Profesa Badru Kateregga yamugamba bw'ati era ogenda kulya bwe yamuddamu. Badde mbuuza ngeri Ssaabasajja zaali omulwadde n'agenda eyo. Kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako. Oboolyawo ne tuutwalyayo n'akalagala akaganda akayinza okukola. Profesa yamuwuzizza nti abantu bayinza okugenda okulaba ku Kabaka. Akati singa ngamba Obuganda nti mugende ne mulabe. Profesa abantu bameka banaagenda. Ennyonyi tizibulwe n'ebifo. Katuleke naye Kabaka bamulaba. Waliwo abamulaba abagendeyo ne bamulaba abamanya nange bimuvaako mbimanyi era kyevudde ebibagamba. N'Omulangira Jjunju mwamuwulidde naye bwe mwamulaba Kabaka yali waali wano naye nga abasawo tebaagala abeere mu mikolo. Ndowooza mwalaba n'ekunkuko eggulu limu mwamulaba mu lubiri baagala amala okutereera bulungi naye nga waali era nga munzisa aba mugiyita mutya akazito nga munzisa akazito naye obulamu bwa Kabaka kye kisinga obukulu. Bwe tubadde tutandika akatambi kano bagambye abantu abavunaanyizibwa ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Buuza Wasanya Karo Charles Peter Megasaloga Mulengejja, Ssaabasajja Kabaka bantu ki abali mu kumuwa obuweereza eyo gy'aseegera? Bantu ki ab'ennono abali mu kumuwa oba okumuwa obuweereza eyo gy'aseegera? Nga n'omuwandiisi ow'ekyama ne ttiimu yonna yagenda yakomawo neyingira, Ssaabasajja Kabaka teyayingira. Byebuuzo bino mubuuza. Ow'ekitiibwa omulala yamubuuza bw'ati, kuba mmanyi obudde tulina butono ate njagala tutwale ensonga zino zonna muziwulirize bulungi nnyo. Yamubuuza bw'ati, olukiiko luno
katono era lwatondebwawo okuyamba Katikkiro ne Kabaka okudukanya Obuganda. Tulina ebibuuzo bingi ng'abakiise bye batubuuza, naye Katikkiro bw'avaayo n'atuwa amawulire ago aba alina engeri gy'atuyambye okuddamu ebibuuzo ebyo. Naye njala waggulu ng'ateesa bwe nti okuyambako Katikkiro n'abakungu ba Kabaka naffe okuwona ebibuuzo ebimu ebitubuuzibwa nga tuli tetuwangaalira. Mbadde eteesa nti ababaka b'amasaza n'abakulu b'amasaza baweebwenga omukisa mu mwezi wakiri omulundi gumu buli ssaza oba bagagasse emirundi amasaza 2 oba 3 nga bagasse, naye tufunenga omukisa ng'abakiise naffe okusisinkanangako Ssaabasajja Kabaka ne tukiika yaali ne twogerako naye bwe tuba nga tuzzeeyo gye tuli tuba tuyambako Katikkiro okuba nti tugamba abantu nti ye naffe Ssaabasajja Kabaka twakoze eki twamulabyeko gyali ateredde ntende. Okwo kwe kusaba kwange naffe ng'abakiise n'oba nti tulina ennyonta y'okusisinkananga Ssaabasajja Kabaka oba olyawo n'amakula ne tugaleetanga buli lwe tumusisinkananga. Kwe kusaba kwange ssebo Sipiika ateesa nti abaami ab'amasaza n'ababaka b'olukiiko buli mwezi Kabaka bagende bakiike. Owekitiibwa Luzaaya Munnabuddu munna waki abdeka Mutaaya Munnabuddu munna omanyi Kabaka yawooma n'akatagga. Bwe ngenda e Butambala Kabaka gyatulambuleko, bwe ngenda e Mawogera Kabaka gyatulambuleko, buli wembeera bwe ngenda e Bulaaya kati ate nammwe mwagala mufune omulundi gumu mu mwezi kwegamba Kabaka ennaku 365 zijja kuggwako ng'emigendera gy'abantu tagimazeeyo mu Buganda. Naye bw'alabikako ku Matikkira mu kugulawo oluki tetugenda kukamalayo mwakalaba. Kati ono mutabani wa Bambejja abeera Saava naye yaweerezako e Buganda. Bino bye yayogedde. Abambowa ba Kabaka oba bayina emmundu oba tebayina, oba bayina amafumu oba tebayina, oba effumu nerigole omumbowa wa Kabaka ateeka okubeerawo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, Kabaka ayina abantu abamwetooloola ate nga bannono bwe baba tebalabika. Era Omuganda ne bw'anaaba takikubuuzizza ajja kubeera nakyo ne bwe ginaaba myaka 3 nga kigenda kizimba mu y'ensonga okwebuuza nga taddibwamu. Lwaki ku lukiiko Namasole taliiko? Lwaki ku lukiiko Kasujjulubi nga taliiko? Lwaki ku lukiiko luno Ssaabalangira Ssetu teyalabiseeko? Lwaki ku lukiiko luno Kibaale talabika? Lwaki ku lukiiko luno Ssaabakaaki takola ki? Taliiwo. Akati bagamba nti abo bwe baba nga tebeetooloddwa Kabaka nga n'amannya g'abantu kati ng'obuweereza obulala Kabaka atusiima n'atuleeta nga n'ensi tetumanyi ne tufuna omukisa Kabaka n'atuwa omukisa ogwo ensi neekola ki? Ensi neebategeera. Naye dino bali kutegeera nti osaanira okusemberera Kabaka. Dino bali kutegeera kubanga okujja kwokoze ki? Ozze. Naye ensi eri kutegeera ddi osaanidde okusemberera Kabaka. Nate bakimubuuzizza. Kakati ekyo ne kibanga kintu mu nnono zaffe twali kyaseetingibwa dda kubanga buno bwonna bwolaba
teri buweereza bwonna bwa gavumenti obeera CDF obeera IDP obeera kiki. Gavumenti etwala ssente nnyingi nnyo okutendeka abantu abo okubatuusa ku ddaala ery'obuweereza obwo. Okay? Kati ffene kye tulita ennono tulina abantu abo emitendera mwe bayisibwa okutuuka ku ddaala erikola ekyo. Kati bwe tuba tetulaba bintu ebyo lwaleero embeera eriwo ng'abantu babuuza kabaka ali bweru ali mu ggwanga alwaliddewa. Ebibuuzo ebyo mu mutima mulungi waleme kubeerawo kuyombagana. Ababibuuza bateekeddwa okubikola ki? Okufuna answers. Era abantu bateekeddwa buteekwa awatali kumenya koona lyonna okumanya kabaka waali. Video tennatandika. Omanyi yona alowooza nti yasinga okutegeera Mayiga. Ku mbaga okugattibwa kwa jjajjaffe lw'omwa omupya, omukulembeze gw'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu yeebazizza Professor Badru Kateregga okuyisa eddoboozi ery'okubanga babanja Ssaabasajja Kabaka. Kati mukulu wassanya ngolooza abantu bonna tebakwagala era basiru okubuuza amayitire ga Ssaabasajja Kabaka. Kati wano wetugenda okujja video entuufu eyatuleese. Wewa omwami ono yayogedde bw'ati ng'akinnambuka atudde mu katebe. Bw'ati bwe yayogedde. Abantu okubuuza obulamu bwa Kabaka nakyo sikyewu. Kakati Kabaka yekitaffe mu ggwanga lyonna. Muntu mukulu ekyenkanidde awo. Bw'alwala era abantu sikyewuunya bwe baagala okumanya. Abakikozesa ebyobufuzi abo banoonya byabo. Kuba nabo gye bali. Era gamba Kabaka mutwalirwe. Kabaka muleete tumulabe. Nakati n'ogamba ono ayagala ki? Awo ogenda otegeera nti waliwo ebyobufuzi ebizannyibwa. Nagenda ne ngenda e Bulaaya eyo. Oli n'aŋŋamba tugenda kusonda ssente. Zokujinyabakwako. Naye ogamba ofuna ssente mmeka? Ne Bulaaya gy'oli ofuna ssente mmeka? Ne mugamba wawulira embaliriro omwanika gye yasoma? Mu mbaliriro eyo Kabaka akulwamu ssente ezijjanjaba. Bw'okwata siringi zo bbiri z'ofuna ozisonde zakujjanjaba Kabaka. Kale bwewetegereza ebintu ebyo olaba nti waliwo abazannya ebyobufuzi. Era kansubire nti mwe bannamawulire musobola okukiraba. Musobola okukiraba nti byabufuzi. Waliyo bangi abalowooza nti bajja kukozesa nze okutuuka ku bye baagala. Natandika kwomeka ku kkubo. Akwongeka ka mulyango katakukuba magenda. Kakukuba madda. Musaba obulamu. Ye kakongeka ku kkubo tagenda. Bw'atakkoona ng'ogenda ajja kukoona ng'okomawo. Mwe musaba obulamu. Ye yabadde enjogera ye. Kati omulimba asaana mukkiriza era bumuwakana bukya mukyawakana. Kavudde kwanjula kati katandise buli mukwata ekitabo n'ekkalaamu. Obukulu ono bwe namukazannye emabega ng'amyumyula eby'ebitooke n'ava naga nti Ssaabasajja Kabaka yalwala allergy.
Abaganda tugamba kusonda ensimbi era wajje ngombe eri ejirega abantu bali mu diaspora nti mufuna nusu bibiri ate muntu gamuge national service akabaka munasooka fate budget je tusoma omuwanika nga agisomye mulina mu sente ezammwe it's okay abantu bano bojirega wagenda nobajja mu ettaffaali mu diaspora neeka kenyi wabajja mu ettaffaali eryali lino okuzimba kasubi ye kasubi gye balina okugalamiza kabaka yenna abaseeredde emyaka tukutegwa 14 kasubi yaganya okuggwa sente wazirya nozimba mu masengere n'okola buli kimu kyoyagala which is okay obudde bujja kulamula naye mukowe erimu bwe tukuba omulanga yose nagaba Abaganda nga balekaani nnyo okwagala sente gwe kennyini n'oyogera ne mukama wo Yoseri n'akwata obukadde bwakato bumbi bwali mukaaga w'ensimbi za Uganda n'aziwaayo bajjanjabe Ssaabasajja Kabaka gwe kennyini n'okwata sente ezo ne bamafya banna bali emmengo ne muzigaba ne bakiwala byemale kiwale male nga tannabinnyika mu nsuwa yakwata sente ezimu n'azizza gwe zimu n'ozezibika musajja mukulu minisita akulira eby'amataka mu Uganda omukulu minisita w'ettaka yavaayo n'agirega Ssaabasajja Kabaka nti mugamba mutya nti Kabaka yenanyini ttaka lya Buganda lyonna nga tena adde sente zigenda mujjanjaba nga ne zaali zigenda omujjanjaba Gavu Museveni yazimuwa Obuganda ne buswala nga ate sente mwazibba wayite ebbanga mpawe kaaga ng'omaze okukola sisitiimu yo yonna ogitereeza Ssaabasajja Kabaka omusudde wansi omufudde mu ssiru n'okwata ensi Museveni n'akuwa ensimbi okutandika okuwa enguzi abasajja be ab'amasaza ab'amagombola n'obatandika obbayo mmotoka mpya kawundo za miliyoni wakati wa 3 wabawe mmotoka 18 yago masaza 18 nga buli mmotoka emu balirwamu obukaddaana bw'okubisa mmotoka 18 bw'obukadde 720 bwe mbaserabidde n'okwata boda n'ozowa bagombola ng'enguzi n'ababala n'obateeka ku musaala ezo dda sente ozijja ludda wa oli waabuuliza nti sente ze wakwata okugula ebintu ebyo byonna zali tesobola kujjanjaba Ssaabasajja Kabaka naye yali nguzi kuva wa Museveni awo tetugenda kuwaawo bukennyini wawandiikira nakugamba nti singa gavumenti yammwe neekyuka gye weepaatiisemu ng'akajonja akeepaatika mu linnya ly'omusumagize ebiwandiiko gyebiri ng'otaddemu okusaba ng'ogamba kuli ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence gye muse birungi nti saagala kufiirwa bintu byange byonna bye nkoze mu Buganda lwakiri Kabaka afa era saagala dde mu Buganda record gyeziri era n'omugamba toyagala nayo ku mazaalibwako ga myaka 7 it's all record gyeziri toba osiba museemwaye gwe kennyini wagamba Ssaabasajja Kabaka yagenze mu Kirimani kola ki mujjanjaba nze nenvaayo nenjogera ebigambo byange nembireka nga biri mbire mayinda bagenda nti nsikiriza mulabe wange kumubeera mu maaso mubeera mabega nsirika olw'okuba nti tukutaddeko akazito ng'okozesa bapropagandalisiti bo n'abantu bonna bwe tubataddeko akazito ne mujjayo ebifaananyi bye baakubye ng'anya okuteekayo ekifaananyi kyonna ku mutimbagano gwange kebere TikTok kebere Facebook ng'anya oteekayo lwaki nabagamba Ssaabasajja Kabaka baamuwamba ne bamutwala mu Southern Africa oba Central Africa omwami olajja nabagamba Ssaabasajja Kabaka akyala abasawo be mu nsi z'amagulu meeru bano boosindisa okujja oteekayo ekifaananyi kino bataddeko nti Ssaabasajja Kabaka ali mu ggwanga lyawa ali mu ggwanga lya Namibia naye nga nze nava ne ŋŋamba abantu Ssaabasajja Kabaka ali ludda wa baamuwamba n'atwalibwa ekifaananyi kino nga bw'obeera ku mikutu gyo kiteekeddwayo abantu bo bonna naye Abaganda ekifaananyi njagala mu kitunule nga mbadde mbasomesa mutandika okusoma kye tuyita photographic interpretation ne body language y'ekifaananyi ekyo ekisinza okunkwasa enkyukwe n'ennaku n'enkwata ku mutima ye musajja obbagamba nti omutanda ali Bugirimaani oba ali Bulaaya
nga nze nabagamba bamuwa bamukusa mutwala mu maserengeta ga Africa oba eno mu bukiikadde bwa Africa nze ne Mayiga ali mu kyamu wandiikawo ne baziba message 2 kanzira mbazanjira akatambi kano Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali bweru wa ggwanga naye gy'ali era abalamusizza nnyo. Nga 21 March Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja nga abali kumpi n'okulondoola obujjanjabi bw'atyo n'atasobola kudda mu budde. Ssaabasajja ajja kudda ng'abasawo naye yennyini nga bamatidde nti essaku atuuse mu bujjanjabi lisaanise akomewo. Ndowooza Obuganda nga bwe bulidde eddoboozi. Nze ne muyita Katikkiro nange ne baganda ffe tukola mulimu gwe mu social media ani alimba munne. Who is fooling whom Muzungu? Ani alimba munne era ani alimba Buganda? Ekizibu si kya kifaananyi kufuluma. Njagala omuntu ansomere ekifaananyi. Kubanga babagambye nti Ssaabasajja Kabaka ali mu ggwanga lya Namibia. Genda olabe video zange soogera nko ku ggwanga Namibia. Nabawa just geographical location banga nti Ssaabasajja Kabaka gye baamukusa omutwalo muwambira mu Southern Africa oba Central African region. Saba exact location imbagamba omulabe wange mubeera mabega simubeera mu maaso. Bobe nyini ku mitimbagano gyabwe gye nyini Mayiga gyasasulira ssente be nyini bebagambye nti aliwa ali Namibia. Namibia e Germany. Njagala tugende ku forensics y'ekifaananyi. Omukulu gwe mulabe mu kifaananyi ekyo ambasada w'eggwanga lya Uganda mu Namibia Joseph Ndawula. Ono abeera agent wa Museveni mu nsi eyo. Bw'aba mu Uganda abeera RDC. Emirimu gya RDC mugimanyi nkiddamu. Ambasada wa Uganda mu ggwanga eddala yaba akiikiriddeyo Seriti Bahabulwa mu kwogera mu bikolwa mu birowoozo na buli kimu. Era walaga n'ebbendera ya Uganda ebeerawo. Sooka oteeke ekyo mu bwongo. Ono Joseph Ndawula ambasada wa Museveni e Namibia. Na ambasada aberanga RDC mu Uganda akola bikolwa na biragiro bya Museveni nga bwe yabyagala bibeere. Kyoba osooka oteeka ki bwongo. Ekibuuzo ekisooka. Njagala sooka tukole forensics y'ekifaananyi kino tugende into details mulyoka mutegeere. Ssaabasajja Kabaka bwe yafuluma ebyamutuukako n'embibagamba. Bwe nabibagamba ne baleeta ebigambo bingi nnyo ffe ne tusirika. Kati Ssaabasajja Kabaka bw'aba ng'afuluma eggwanga ennyambala mugimanyi bw'ayambala. Si bwe kiri nti ye. Omukulu no gumula mu kifaananyi ayambadde bulungi nnyo essuuti ye n'engatto okuba eddagala bulungi nnyo era essaati njeru.
njagala otunuulire empologoma ya Buganda bwe badde efaanana ne bw'ayambadde osseeko n'engatto gy'ayambadde wansi. Sooka osome ekifaananyi ekyo mu mbeera y'abantu babiri. Sooka osome ennyambala yokka nga sinnakola kintu kirala kyokka. Ennyambala yokka. Bw'omala okulaba ennyambala z'obwongo wansi wayambadde engatte eyo mugiyita neegiina bannayuganda naye mu luzungu bagiyita Fro Crocs Sandlet. Fro Crocs Sandlet mu luzungu, mu Luganda ye neegiina. Flo Crocs Sandlet ye neegiina mu Lungereza. Mu Luganda olwaffe Nakabala ne bagiyita neegiina. Neegiina oyagala kunga nti Ssaabasajja Kabaka yabadde ali mu kyoto kya Vvunga engatte eyo tagyozeza takoze eki? Engatto zisomeeko bbiri. Eno okuba ya muzigo eri yiye eriko buli kimu ekyetaagisa okubaako. Tugenda mpola. Tugenda ki? Tugenda mpola. Ennyumba njagala osooka otunuulira ennyumba yokka. Namibia ly'eggwanga erisangibwa mu maserengeta g'Afrika ng'okimbakimba ogenda ku Ssemayanja wewasangibwa n'eddungu lye bayita Kalahari Desert ewasangibwa obusajja obutambala na mpale nga bwesiba obugo omuli kali akazannya Gods Must Be Crazy Wabuguma walinganga Buwarabu. Era n'okulaga nti Wabuguma ye faani ebadde ku nnyumba eno. Owaye njala kubuuza eno wabadde hoteri oba embassy? Kubanga ewasigadde ekibangirizi nga mukiraba kyonna kyetooloddwa miti. Watya akazito ke mutadde ku gavumenti ne wasaanya. Watya njagala mukwate bulungi bigambo. Watya akazito ke mutadde ku wasaanya. Karoli Charles Peter Mayiga nga basindisa ono agende gye baakukulira Ssaabasajja Kabaka amufuneko ekifaananyi bakirinkige ku mitimba. Watya kozesa obwongo bwo okugyawo pulesa. Era watya nga kye kifaananyi kisembayo kubanga kimugenda okulaba. Kiri watifu watya oba singa. Naye oli yagamba akyali Bulaaya. Naye no twogera ku Southern West Africa eggwanga Namibia. Nabagambye omutwe omunafu vidiyo ejja kukulema tojja gitegeera. Akazito ke mutadde omukubanja watya nga bagenze mu tulugunyizo gye bagenze ne bamufunako ekifaananyi kubanga ono akolera ku oda za Yoseeri. Ekisinza okunkuba ekyokwe genda mu buwonvu bwa mwami ono kubanga naye si mutuukirivu kisaanidde ng'omuntu okusinziira ku kunoonyereza kw'enkoze naye gendayo. Naye nze bwe musomye n'enfuna ebyafaayo by'omukulu ono n'ag'ekisajja gampeddemu.
era ne neeyongera okwennyamira. Njagala mulwane mubanje Ssaabasajja Kabaka, mukole buli ekisoboka, tofa ku muganda yenna yeewunzise. N'abagambye Baganda, mulimu Abaganda abalimu amakoona n'Abaganda abeegolodde obwentoogo. Njogera ku Baganda abeegolodde obwentoogo, soogera ku Baganda abalimu amakoona abatasobola kumanya byafaayo nti bisobola okuddiriŋŋana, era abakyalina essuubi nti Mayiga alina emirimu gy'agenda okuleeta mu Buganda okuggyako okuzikiriza. Ebyafaayo bisoma nti mulumba olumu olwali mu famire emu era ey'olulangira, omu ku mulangira omukulu mu famire yaga nti akasajja ako kazzeewo naye mu kirooto kye naloota kagenda okusembayo ku busaanya Obwakabaka bwa Buganda. Wallaahi tusabe nnyo kireme kutuukirira. Okusinziira ku bamu bensindise okwetoola mu bitongole by'okwerinda n'okubega, akasajja katuuza minti kagamba oba kiba oba tekiba talina kudda alina kufiirayo, kubanga obudde tekalina okusinziira ku pulogulaamu zaako. Jjajja bakuwaana kukomaga nsambya ne sirowooza nti osobola okukomaga gwe kyoyita ekitoogo. Abaganda bayita bitoogo. Tojja kukomaga kitoogo wadde oli mulungi mu kukomaga ensambya. Kakutandoogeze ekifaananyi kifulumye, mbagambye singa bakikozesezza mmwe, naye ate wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'onzika ng'oyambye muyambe ekkiriza. Eyafulumizza ekifaananyi kino teyategedde. Abaganda obasiikudde mmere embeera ennyambala enfaanana n'okuba nti Ssaabasajja Kabaka taliiko muntu n'omu eyongedde okukakasa nti Ssaabasajja Kabaka ebimukolebwako bikolobero ebiyitirivu. Era ffe oba olinawo otutadde ku ddaala eddala erikakasa ebituufu ebitambula ebitaliiko kubuusabuusa. Bwe nkugambira nti wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Afulumizza ekifaananyi kino, oyambye Abaganda abamaze emyezi nga bayaayaana baboyaana nti Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambe. Ekifaananyi kibagiddeyo okubalagira ddala nti abasajja ekigambo kiboogera kituufu. Mu bantu bonna lwakiri kwandibadde kuliko omuntu omu n'atabeera ate nga mukozi wa Museveni yalina empologoma ya Buganda nga n'empologoma embeera gy'erimu. Mayiga mukulu gw'omanyi okoze ekintu mukitera ku mitimbagano nga temutegedde kigenda kubikuva mu kifaananyi kino kye tuyita repercussions or the outcomes of that photo. But the photo has completed the missed gaps. Since we started demanding His Highness the Kabaka of Uganda, Ronald Mutebi II. So, wembagamba nti gwe okola ekintu okulumya omuntu, wattu owunzika ate oyambe muyambe ekkiriza. Abazaana, abaana ba Kabaka, abataka, na buli kimu mutegedde kati ekikulu ekiriwo. Yabagamba omukulu ali Bulaaya. Akomekkereza ali mu kifo ffe kye twabagamba. Mukitegedde bulungi. Musome ekifaananyi ebisigadde byonna mujja kwetegerera ng'abantu abatebakugezaako kulimba wadde okuyigako ekintu kyonna. Waliwo omukulu agambye nti ate kale nti tukigenda kulekawo abawamba Kabaka ssebo nammwe abasasulwa. Njagala kugamba mukama we yabagamba omukulu ali Ssaabasajja Kabaka ali ludda ntali jamali ffe tubaga nti baamuwamba tubagulira ekifo gye baamukweka gye badde bamukukulidde. Kale ate okoze posto nga nti kirekawo bagamba nti baamuwamba. Ono ye Ssaabasajja Kabaka gw'omanyi. Gweyagala kuŋŋamba nti Ssaabasajja Kabaka ku myaka 69 asinga obukadde n'okufaana obi Museveni emyaka 94. Gwe mu kutegeerako. Balina kodi gye bakozesa nti omuntu alwala era akula.
Njala kubuuza gwe muvubuka akwata essimu n'oyogera ebitakwatagana ng'empale za mukamaawo, toyina jjajjaawo, toyina kitaawo ku myaka gy'alina afaanagana n'embeera Ssaabasajja Kabaka. Museveni akusasula ssente afaanagana n'embeera ya Ssaabasajja Kabaka nga Museveni wa 9 mu Ssaabasajja Kabaka wa 69. Awo tuvuddewo katugende ku nsonga eno. Ku sipiidi gye mubanjizaako Omutanda ate sipiidi kwe batundira ebintu bya Buganda ebisigaddewo teri aje kwatira nsawo. Bwe twogerera essaawa zino waliwo ettaka eriri mu sayidi z'ey'endejje eriri mu kutundibwa nga kuliko olubiri lulamba. Video mwagirabye saagala gizanya nokubanga mpanvu olw'ensonga obudde tulina butono. Video mwagirabye saagala gizanya wano yino mwagirabye ngenda bba wano ebirala mwagirabye eno. Ekifaananyi ekyo kyolaba kijjirira ddala mu lubiri olumu ku mbiri enkulu ennyo mu Bwakabaka bwa Buganda. Ebyo byolaba ebyo basajja abasukka mu 1500 ba Kanyama ng'era bayingiddewo bali mu kusenda. Ekyo kye basenda lubiri lulamba. Guleede ez'amaanyi n'emmundu zivuddeyo era nga zino zikuuma abakola omulimu gw'okusenda mu bunnambiro nga Ssaabasajja Kabaka taliiwo. Ekyo kye mulaba basenda kye kimu ku bifo bye ebirina okuumibwa era nga kiyitibwa olubiri lwa Kabaka mirimu. Kaakati kambalagiri olubiri lwe mulaba olwo luli mu kitundu ky'Ewakiso. Wano si wala nnyo abali mu Kampala mugende Endejje. Tetugenda gendayo mbagambye Endejje sorry mbagambye Endejje oza mutegedde. Katubadde tukyali ku ekyo Mayiga ne Buganda Land Board nga bayita mu kampuni gye bayita Alexa akatale k'abasajja n'abakazi Abaganda n'abasajja ba Kabaka bonna katundiddwa era efugge lyakoleddwa abasirika ba Kifeesi ne batemaatema n'ebintu byabwe akatale nako bakatu ku sipiidi bali mu kutunda buli kimuwuliriza. Mukulu Lumbuye gye baliko ssebo wasizoto eyo fene bwayise tuli bubi nnyo akatale twazingiddwa ab'ebijambiya n'abapoliisi baabano wano ndowooza obalaba n'abakyala w'ekyalo kale embeera gye tulimu mbi nnyo ddala ndowooza emidaala gyonna ogiraba ababbi enkoko zaffe zonna ababbuca bonna baboonoonedde ebintu kale kyetubadde tusaba Mukama waffe ndowooza ne poliisi ogiraba ezza okwefuula ng'erambula poliisi y'e Kawempe naye Mukama waffe tubadde tusaba otuyambe era otulwanirireko tulabe nga tutuuka ku buwanguzi. Ndowooza akatale konna okalaba embeera gye kalimu gye kafaanana. Tubadde tusaba otuyambe ebintu byaffe baabibye ebikwatagana mu miliyoni nga 10 byonna baabibye. Ndowooza emidaala gyonna ogiraba embeera gye girimu buli kimu bakyonoonye bazze n'amajambiya ekiro buli kimu ne bakyonoona naye tubadde tusaba otutaase okusinziira embeera gy'olaba gye tulimu Mukama waffe buli kimu kyayonoonese naye nga kisinziira eri Katikkiro ne Ssewava n'omwami gwe bayita Kizza Erias saawa zino tebaliwo ne Ssempijja Yasiini neyali omuwandiisi w'akatale Beeka. Mbeera gye tulimu mbi nnyo mwami Lumbuye tusaba otutaase twogerereko. Katikkiro yatunda akatale tuli mu mbeera mbi nnyo. Ndowooza embeera yonna eriwo ogiraba buli kintu kyonna bakyonoonye Mukama waffe. Tusaba otwogereyo tulabe ng'otuyisira ku odiyo eyo tufune obwenkanya tufune obuyambi gy'oli. Tuli mu mbeera mbi nnyo tulina zirooni manaja yaleka tusayiningidde rooni n'asalawo atunda akatale agende. Tuli mu mbeera mbi nnyo tuli bakazi bakadde tetulina we tujja tulina abaana naye tusaba bwenkanya okusinziira emyaka gye tukuumidde ettaka lya Kabaka nga kino Kabaka kyalina okutusasula kyakugenda nga tukaaba maziga kyekirina okusasulwa eri Kabaka. Emyaka gye tumaze wano myaka tuli mu myaka 4 myaka 5 tukuuma akatale ka Kabaka. Kabaka bamutwala ebweru nga mwana muto n'atuuka okudda ng'ebintu bye weebiri ne kati yesaawa okutugoba mu katale nga tebatuliyiridde tebatuwadde yadde 10 tebatulaze wawe tulaga. Tubadde tusaba otuyambe kusinziira embeera yonna erimu
mbadde nsaba mukama waffe otuyambe lumbuye tuyambe emmali yonna bagimenye yonna bagitemyetemye kyokka nga sente twewola newole abaana tugenda baweereza ki bulijjo tuli bagumu tuli mulooni sente twewola newole tuli mu katale ka Ssaabasajja bwe batyo bwe bakola okuvumaganya Obuganda bannange mutuyambe eddoboozi lyaffe lyeyongereyo naye tuva mayiga tutamye tutufa banne mutuyambe kasajja katutamye kabaka ali mbuwambe esaawa eno tunoonya kabaka esaawa eno abantu babatuuze be batugoba ku ttaka lya kabaka kano akatale si ka bwannannyini lwaki tubonaabona obwenkanidde wano mwami Lumbuye tusaba tuyambe manager aleka tusayiningisiza looni ne twewola looni tusobole okuweerera abaana baffe tuli bakazi banaku naye tetuyambiddwa mayiga lwaki atutunda n'atubuzaako emirembe ewamu ne Ssewava waliwo n'omwami gwe bayita Beeka mukubi wa Zaala ku bimu kirabika nga Beeka oyo be bazze ne batemaatema akatale kano Mbitegedde kati banyabo ne basibu bonna era njagala okwongera bategeeza nti omukulu ono wasanya Carol Charles Peter Mayiga Salonga Mulegejja nabagambako bwe yali kakiiko oba ku legal team eya Kampala Archdiocese ey'Abakatoliki ngali ku legal team ne akakiiko akowabuzi wetwogerera essaawa zino wasanya Carol Charles Peter Mayiga yagobeddwa kakiiko akabalooya n'abawabuzi Catholic Church yamugobye oluvannyuma lw'okukizuula nti ono yeetabye mu kutunda ng'akozesa ofiisi ze n'obuyinza bwe bakizudde nga y'omu ku badde batunda amataka g'Obukatoliki n'ebyobugagga bya Katoliki era yagobeddwa ku ttiimu eyo n'abanga n'ebbaluwa yatuuse dda ew'omutukuvu Papa Paulo okulaga nti omusajja ono si mulungi wakudiringa naye kati gwali eyo ng'okimanyi nti n'ekkereziya yennyini yanaabidde Mayiga mu maaso ng'atunze ettaka ly'ekkereziya kati gwaddamu okuwakana nga katale bwa butale obutunze ettaka lyonna balitunze katojja kakasa nti omusajja okumuliko mukyamu bw'abanga ekkanisa ekkereziya yamusomesa n'emukuza ate n'emu obuvunaanyizibwa be ng'atuuka kakiiko kabannamuzika kabannamateeka n'okulabya ebintu by'Obukatoliki n'omuzuula nti abadde abitunda kati mujja kutegeera ekintu kyobagamba nga obudde bukyali oba temwefeeko mumujja okumanya so nekyo mukitegedde bulungi nnyo mukitegeere katugende ku nsonga endala njala tegeeza era n'okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka bw'onoobanga gy'oli akatambi kano bw'olimu okalabye oba kakuzannyira nsaba okuluma kutu okutegeeza nti waliwo abatamanya ngamba basajja n'abakazi Abanyarwanda abagufudde omuze kati ogogenda nga batambula mu bitundu omuli Luweero Nakaseke Ngoma Mubende Gomba Mukono Kayunga bano nga basindikiddwa akabinja k'Abanyarwanda okuli Museveni ne Bandile Salimu Sale ogenda okunoonya ettaka lyo n'ery'Abaganda eddene nga balinako ebyapa wabula ng'ettaka eryo liriko abatuuze be tuyita bascooters abaali baagulako dde ebyapa nga bano bagenda bagamba nti twagala omuntu alina ettaka eddene wabula nga limulemeredde okuggyako bascooters fe atuwa ekyapa tukigule tumuwe ssente ffe bascooters tujja kuliringa nabo mu Abaganda abatunda ettaka lyo n'okuba nti mulemye okuggyako bascooters waliwo abantu abafunye ebizibu ng'ebyapa bibiddwa mu process eno nga Abanyarwanda balitutte n'okutta famire zammwe muganya okutegeera kanjera kutegeeza ino Omuganda Omunyarwanda yenna omuntu nakajjale bwanga yeyita Muganda nga yogera Luganda naga nti oyina ettaka likulemeredde likaba liremeddeko nga bascooters ffe tuwe ekyapa tugye tukikebe ekyuza nga kituufu tukuwe ssente abatujja beekwatirako bano bambega ba gavumenti Abanyarwanda abagala otwala ettaka lyabwe abantu bangi bafudde amataka ge bagatutte lwa bintu bino bya kisiru mulekerawo okwetundako amataka mugalekeewo Omunyarwanda tana gyagenda twala ttaka talina wirubano nti agenda diso bagenda ettaka ku tuleera ekikutta obudde bwe kirita bagenda kufuluma nga tinina bugisi mufungize so namwe mbategeezezza mwebereremu alright ndowooza ensonga muzitegedde bulungi nnyo kati njala tegeeza katugende na wano mu bwangu njala tegeeza mwenna Baganda banga bali mu diaspora mumpulirize bulungi nnyo
ne kansoke mpisewo message ene tuko president Robert Kyagulanyi Ssentamu bobo buli azamanya obutasooka kusala kubanga video ino soko gisala then noli kokola ebirala. All right, omuganda yenna tossa mukono okubanja Ssaabasajja Kabaka ekifaananyi tekikuyigula ttama nkugambe kisome ofune obusungu. Mission ya mayiga mugitegedde buli kimu kibagambye musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka gyali. Mission ya mayiga mugitegedde musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka gyali. Bannaddiini abasirise mubaleke, bannabyabufuzi abasirise mubaleke, n'abantu basekinomu basirise mubaleke. Mayiga atadde ensimbi empya n'enkadde ku social media, atadde ensimbi empya ku mainstream media, mu bannamawulire ba bloggers okubanga bamukavalinga okubutayonona linnya lye. Nabagambye tuseno funa company ekola erongoosa amaanyi y'omu America bangaye mukyalo lisi mu Ngereza mu America ajja atandika okutambula culture sites zonna eza Buganda ng'akolako documentary n'ebintu byagenda okuta nga bali mu kukola ekintu balongoosa erinnya lye. Era kyobula nti atuula watu n'akajjala kubanga omusajja ono si mulogo mulwadde. Buli waga nti agenze kuwummula baba tagenze kuwummula aba agenze mu nsaasi kunyeenya nsaasi. Aba agenze kunyeenya nsaasi n'awunika Abaganda mwalogera ne Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo. Yensonga lwaki yamanya nti musooke mugjewo akwasaganya ensonga z'empewo gwe tuyita Kateebe n'asooka n'ambwa mugyeko ebbali mugjawo. Ssaabasajja Kabaka n'asigala mu bbanga tewali asobola mukingiriza ku bintu bizibuyinza mutuukirira. Embuga zonna enkulu bazitunda ne bazisaanyaawo buli kimu bakikola nga bali bo bakola kimu kye bakola bakimenti Ssaabasajja Kabaka ali ki talina kimukwasaganyako. Ngenda kusaba buli Muganda yenna Kabaka ye custodian waffe, ye custodian w'Abanyankole Abakiga, buli muntu yenna alina ettaka mu Buganda banja Ssaabasajja Kabaka. Tozikiza tebakutiisatiisa. Ssaabasajja Kabaka yentamu enkulu etula ku masiga agakuumye Bannayuganda bonna okwetola ensi yonna. Mumutaase mwe mulimanya kyalibawa ng'obudde butuuse kubanga naye asabirira kubeerawo nga nfundikira. Mayiga buno obubaka bubwo. Taata oba Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa yakisiza omukono mu ggwanga lya Bungereza era olukwe lwali Museveni n'Obote. Abangereza baagaana okufulumya postmortem entuufu wabula bagamba nti Ssaabasajja Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa yafa oluvannyuma lw'okwekatankira entabaaza bakadde. Tekyali kituufu. Bamuwakanya okawulire era kemuwadde mutabani we. Togezanga n'okyusa singa ekiro ekiddugavu kikwata mbu simanyi lipooti ezenga esoma alanje. Kubanga nagamba lipooti twazifuna dda ezikakasa nti Ssaabasajja Kabaka mwamuwakanya okawulire. Toliddamu kuyimira mu maaso g'Abaganda bagambe nti ate simanyi nabagamba alanje ate kati abadde mulwadde. Njagala gamba Abaganda omusajja ebintu byonna byakola ateekateeka Baganda abateekateeka butya bwagenda okujja yogera ekintu kino mu Baganda. Naye ebyafaayo biddiriŋŋana Abaganda bennyini beetugumbulira Katikkiro atali omu. Naye naawe yolekedde mu kakunizo keekamu Abaganda bennyini bagenda okukulya nga nabugisi mufundize. Oba osuubira okufuluma eggwanga weekweke tolina wogenda kwekweka. Museveni taleka bujulizi kasita omanye ekyama kye agenda kuzikiza nakyo kubanga teyeetaaga kumanya. Buli lwolya mukama wo olukwe tofundikira bulungi. Jjukira mukama we yakuwa ddamula nga teri akumanyi nakukwasa obuyinza. Baminisita ba Kabaka bali Mengo abagamba nti musaavinga Buganda. Kabaka abasanyusa nga ali mu mbeera eyo. Abakiise mu lukiiko lwa Buganda. Kabaka abasanyusa nga ali mu mbeera eyo. Mumunyirira, mulya, mubwegedde, mutunda amataka, munyampulukuka, mugenda muyise bivulu, muvuga n'emmotoka. Naye nannyini bintu ebyo ali mu kuseegera gy'ali. Babatuuzizza nga abatuuze obwana bwa kirasi P1 babatandika obbateeka mu bintu by'ekisiro basomesa. Mayiga asomesa ani? Nga kennyini tasobola kwesomesa Luganda ddutereza na kusomesa nnono. Gwe omutaka wa Buganda Mayiga akutuuza atya akusomesa ennono? Omutaka wa Buganda Mayiga atandika atya okutegeerera? Omumbejja Mayiga atandika atya okutegeerera nga n'ettaka lye yalitunda? Gwe omusajja w'eggombola
eyakwata ebbaluwa noga nti Ssaabasajja Kabaka asimye n'annonda. Ssaabasajja Kabaka bw'ate eyakulonda bw'ate bw'afaana. Kikyokoze era olimbirira otunoga nti gusinze ayi Ssaabasajja Kabaka. Gw'Omuganda ali yaganya okusituka olisituka otogamba nti ayi Ssaabasajja Kabaka gusinze Obuganda gusinze. Bino byenkola si content. Kubanga singa badde content nani bali nakivaako dda. Era bangu yagala Mayiga ono muyita content. Leta Ssaabasajja Kabaka nga mulamu content tumwagala ffenna abali ku mitimbagana baleekaana. Atugamba nti kati okumanya bona abasajja okutegeera kwabwe kwa Mungu bangira baakabano. Yagambye nti kati okubanja Ssaabasajja Kabaka kyabya bufuzi era eri abakifunamu. No. Mayiga oyina oyagala kufuuka mu nabya bufuzi. Ne bw'olanga okompitinga naffe abeeyita bannabya bufuzi nga tuli bannabya bufuzi ng'oyagala kutta kkaaliye zaffe mu by'obufuzi. Please leeta Ssaabasajja Kabaka Abaganda bamulabe kkaaliye z'ebyobufuzi ziffe era abapoliticians baffe. As simple as that, please. Leeta Ssaabasajja Kabaka kkaaliye zaffe z'ebyobufuzi ziggwe ne programu emulimbulanga emmengo leo tugiggalewo nga Ssaabasajja Kabaka ze mulamu bulungi nnyo nga singa bwali tugenda kusirika. Naye nkulayirira kasita ng'osigala ogende wa Museveni ng'oteesa kukusaanya Obuganda n'Abaganda ne Kabaka siriva ku programu eyo. Nkulayirira bw'onoba ng'okyagenda ku Ssemwayi ng'oteesa n'Abanyarwanda okusaanyawo Kabaka n'Obuganda siriva ku programu eno. Mayiga nkulayirira kino nakyo nkikugamba nga nabagise mufumbizi. Bobanga ogobanga musajja munnolekanga mwezi n'akuzza. Abaganda si basiru okusirika si kibi naye omuntu asirisa abeera mubi nnyo okusinga omuntu aleekaana. Mayiga kino njagala kigamba kijje ku nze. Omuntu gwe bayita omugezigezi yageziwalira mu basiru. Omuntu eyayita omugezi tasobola geziwalira mu bagezi banne. Oba onfunye. Kati okusirika kw'Abaganda tulowooza nti bategeera. Abategeera abo abakyasobola okugala bagambe bigambo benkugambyeko bali boyita abasiru ng'ate bo bagezi. Kati gwe balowooza nti bagezi banno bye babakkiriza kimu ng'enkuyege bebo bo wasede bagira nga manya kwegezibula mu kiswa nga zitandise okukola ki zitandise okwesera zonna zikiza kimu kati abo abeesezi banna abeesera mu lusolo lw'okwesera nga muli emmengo mufutubadde ku Buganda si ffe bamu ku abo tetuli abamu ku abo okitegedde bulungi nnyo. Kati mukulu nga nfundikira ngende ku information endala njala kutegeeza buli kyokola kikole mangu ng'obudde okyabulina. Teri akulwanyisa gwe weerwanyisa. Teri akulwanyisa gwe weerwanyisa. Kubanga ebikolwa by'okola n'ebikolo byafaayo biraga bulungi nnyo nti ebintu obikola kagenderere ng'omukadde akogga. Ojjeewo ennono, ojje obufuzi, gwe mwogezi, gwe muvujjirizi, gwe buli kimu mu buli kimu kintu mu kintu mu bintu byonna gwe kintu kyonna gwe kintu kyo mpaka gwe oyagala kibeere. Naye nze ŋŋamba atanna kutegeera ajja kutegeera. Enkima gyekoma okulinnya omuti munnange gyekoma okwolesa obwengula bwayo. Ate abasigadde wansi babatula butunuzi bati nga balaba obwengula. Tugenze ku general information. Mukama akingiriza Ssaabasajja Kabaka. All right. Lwabadde teruli busa mu system ya Museveni eya divide and rule baawulemu obabuzeebuza ofuge nga yakikola kagenderere ng'Obuganda bwali bw'amaanyi n'atandika obujjako amasaza g'e Buluuli ag'Ekkooki n'abajjako n'ag'e Kayunga ewali Ssaabanyala. Kati ekizibu ekiriwo era obutayibuza butambuza amazzi ekiro njagala ompulirize bulungi nnyo wano.
Abaganda ne Bassekabaka ne bajjajjaffe tebaali basiru okukola kye tuyita Obuganda, kye tuyita bando. Tube n'olulimi lumu, enkola emu n'entegeera emu. Era tukikoledde ebbanga okutuusa Museveni bwe yajja okwawulamu n'okubuzaabuza. Naye ate ne baabuzaabuza bamu babuyabuya olw'okuba nti baabuyizibwa. Naye njala kugamba Yoseeri ne bantu banno mwegendereze nnyo ffe abasobola okwogera ensonga ze batugenda zoogera. Wiiki eno yennyini gye tukuba amabega gye tufundikira wabaddeyo obagadde batikkira ga Kabaka w'Ekkooki, yeyita Kabaka w'Ekkooki. Ono nno yalina obutuuliro mu lukiiko lwa Buganda era ng'aweebwa ekitiibwa bulungi nnyo. Twandisuubidde nti bw'oga nti oli kabaka era oyina obwakabaka obwo, oteekeddwa okuba nga oyina ekisookera ddala, oyina obuwangwa n'ennono nga bwa njawulo nnyo ku bwakabaka obulala. Oteekeddwa okuba ng'olina abantu bo nga babo banjawulo ku bw'obuwangwa obulala, ng'olina olulimi lulwo nga lwanjawulo ku bwakabaka obulala. Naye ekisinga okusesa eyeeyita Ssaabanyala ng'alimu ebituli ebiringa ebya bituli bingi, obulombolombo n'ennono akozesa bwa Buganda, olulimi akozesa lwa Buganda, n'ebikolwa akozesa bya Buganda, nga n'ekitundu kyalimu kya Buganda. Ani asiriwazaani? Kubanga twandisuubidde nti omukooki olina olulimi olukooki n'obuwangwa n'ennono, naye nga ne buli kimu ky'okozesa kya Buganda nga n'olulimi okozesa Buganda, kati ani akusiriwaze yakujja ku mulamwa akufuula ekyoyagala okukola? Wuliriza. Ekirala, Ssaababiito ayogedde ku issue y'okooki. Ebintu ebyo bikulu nnyo. Bwe muba nga mulina kamuswaga omukulembeze ow'ennono, kitegeeza tulina okuzaamu abaana baffe empisa bategeere obuwangwa bwabwe wamu n'ennono ennungi. N'olwekyo nkubiriza abazadde abaana baffe mubateekemu empisa ennungi. Kabaka w'Abakooki naye ayogera mu luki mu Luganda. N'omubala akuba gwa Buganda. Muzungu n'agamba ti gye muli tokyagenda mu maaso. Ani asiriwaza ani? Nabalaze ku Lwokutaano obubonero Ssekabaka Muteesa bwe yalaga, Ssaabasajja Kabaka bw'alaga, ne Ssemakookiro bwe yalaga, simanya mwabutegeddemu abatabaddeyo kambu baddiremu okulaga nti Obuganda bulimu ekikyamu mugenda kutegeera then tulyoke tugende ku general information. Wano omwaka gwa Ssekabaka Muteesa omwaka gwali gwa 1960 yateekanga omukono emabega ng'ategeeza Obuganda nti Obuganda buli mu mbeera enkyamu. Yo 1960 wano mu 2020 era Kabaka Ronald Muwenda Mutebi naye ke kabonero ke yakola kankabaddiremu Ssaabasajja Kabaka mukala bulungi nnyo. Mukala bulungi nnyo. Ono ye kitaawe Ssekabaka Muteesa. Era naye mu biseera ebyo kwali kusoomoozebwa kungi nnyo okuba nti yakola ng'akabonero ako. Ekyewuunyisa nti omusaayi muzibu nnyo n'omwana omuto Ssemakookiro gwe wandirowooza nti yandibadde ali mu bintu bya kucakala, embeera agiraba nga jjajjaawe Muteesa bwe yagiraba nga nakiteebwa agiraba.
emikono agitadde mabega. Olunaku olwo emisinde gino egisembyeyo egy'okudduka egy'amazaalibwa ga Kabaka, mwannyina Ssanga lya Mbogo yali musanyufu nnyo n'abasigadde nga bakuba mu ngalo, era n'agezaako okuluma ku kutu kwa mwannyina amugambye nti waaki toowubirako ku bantu bo oba ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka bakuŋŋaanye. Wadde okuteekako akamwenyu yatunula butunuzi bw'ati musajja kati mwannyina zo nalabika ye ndowooza ebye abiraabulabula naye nze byange mbiraabulala. Ensi yatufundirira dda naye ye ng'ono omuwala musanyufu, kyekikulaga nti omusaayi gusinga amazzi. Kanjikuddiremu ogitegeere. Waaki tubuubira ku bantu? Tolaba kigenda mu nsi maaso. Omulaba ng'emikono giri mabega. N'agamba abantu baseka ki? Kati program embuli Mbulange Mmengo njigaddeyo kati kantu alidda dakika zino 25 bawojjera information tuve wano tugende tujja kusingana ku Lwokusatu. Kansula omukulembeze wa Kyagulanyi Center mu atuuse. Adda bategeeza ku lunaku Lwokutaano abo n'abazze ovudde kulabine bagamba nti ebibiina bawandiisiza ebibiina ebipya 7 nga bino bigenda kukyankalanya ekibiina kya National Platform n'ekitajja kusoboka. Era butereevu ne bagamba nti mukulu Mpuuga ne Mapuuga agenda kubanga atongoza ekibiina kibayita PPF, People Power Front. People Power Front kitegeeza tegenda kutongozebwa Masaka na kuzomwezi mwezi gw'omukaaga n'ebirala. Naye nzijukiranga edda ekibiina kino PPF nzizemba gati agenda kugulawo ekibiina. Naye kiki ekiri mabega w'ekintu kino baagala gezaako okutukulafu Kyagulanyi kitasoboka. Ne mu process eyo ekibiina kino nja bagamba nti ebigebe nandyogeddwa lero okuba nti program ya Mulange Mmengo sisobola kusaasaanyizaamu ntungo, nja byogera ku lunaku Olwokusatu wano kambireke. Naye nja yasooka bategeeza nti era n'okutegeeza omukulembeze mu nteekateeka eriwo namutayika bwe namaze okuba omukyala Anne Abaho ali mu kulukula okukunoonya ne munyalwanda munne abaagala okukunoonya, bwe namaze okulabisa omukyala ono ate yakubidde mukama yose namugamba nti kirabika omuvubuka ono ambega wa mu state mulimu abantu abambega, era amakaaga gasangibwa ku ntebe ya Express temaga boostinga ne security okulaba nti abeera safe. Kati bwobanga gwe owenyigidde mivuyo gy'okutta abantu abali mu diaspora n'okwagala okutta Kyagulanyi, gwe waaki ate wo oteekawo nnyo security okwagala okutta abantu gobere safe? Ani Abaho kiki mwensi musubidde mugenda gibeera muwe mwekka nga kyemwagala gibeeramu? Okutta is not a solution. Kidnapping is not a political solution. A political solution is solved by political resolutions. We kutula wansi ne mutunuulira general issues ne muzitula muzidiscussingako you agree on behalf of all Ugandans. Teri kutta kusobola kumala bannansi. Abazungu batta abaddugavu we bali. Omuzungu yatta Omuganda waali. Omuzungu azoganyiza Obuganda bwe buli. Buli lujimu etta Muganda. Museveni atta Baganda. Abaana bali makomera gonna mu Buganda 90% Baganda. Bemusibidde ebyobufuzi, bemusibidde amataka gaabwe, still bakyaliwo. Lwaki mukozesa kawomentali tobutamanye temusobola kuchallenging Katonda? Omanyi obutebuuza butambuza amazzi kiro sooka n'otuula who the hell am I? Nti ngenda kutta bantu ngenda bamalawo. Museveni watta Rwanda akakadde kamu n'ekitundu plus abanyolana bakyaliyo. Eruwero notta miliyoni emu y'Abaganda bakyaliwo. Nogenda ngotta people are still available and they are still producing. Chikwecha chikuletete bonotta abantu bagenda kendeera. It is impossible tekisoboka. The safety of you and your family and the other Rwandans in Uganda is to solve political problems on the round table, not kidnapping, intimidating, n'okutta abantu tekisoboka. Tosobola.
tosobola wawambye Masaba Faustini musajja atwa muliba munyiga buli mawa muyikola ki tolina kyosobola kukyusa ku fete ya Masaba ne bono omutta ejja kujja Masabala Olivia Lutaya jali mukomera mokyala aleka abaana bebweru tolina kyogenda kukyusa ejja kujja Olivia Lutaya balla Machete and others bonna bali makomera kubanga baagana okukiriziganya n'enkola yonna katuyagala tolina kyogenda kukyusa it remain the same ojjagirekawo kubanga ensi tugirwanira okujjamu abantu abalala naffe tamanyi nti bagenda ogikolera ku nsonga ki sebo sigwa sigala genda okusambayo kati Mr. President waliwo enteekateeka empya wenakubye Anne Abaho wuliriza bulungi nnyo Mayiga ne Damapuga baakoze enteekateeka era ne bafuna abasirikale bakuuma Mayiga abatandise okutrackinga Katoliko front B olike ya Museveni ngekulemberwa Anne Abaho olike ya Mayiga ngekontrolingibwa Mpuuga abagala okusaanyaawo ku tiimu ekuuma Mayiga ekutrollinga bagala kukusaanyaawo bakutaddeko third force amagye agakulemberwa Kamuswaga ono gwenva okuzannya ne batandise okutrollinga negano gaabwe ba individual Mayiga n'Empuuga n'Abedi Bwanika beba contractings abasirikale bakuuma Mayiga n'abakuuma Kamuswaga ne batandise okutrolling ndozo kitegedde mwenyi Mr. Friend jala obeerawo yakati oliko forces 3 olike ya Museveni ya Anne Abaho nge controlling ya Semwai olike ya Mayiga nge controlling wa Mayiga n'Empuuga then olikere ya Mpuuga nge controlling wa Abedi Bwanika nga bakozesa abasirikale bakamukwaswaga abamu Katoliko forces 3 njagala obeere ng'okimanyi bulungi nnyo ne information bagikuwe ensonga lwaki baagala Kyagulanyi nga mufu bano abeeyita Abaganda 1 abaliddeko obukulembeze era w'amaanyi nnyo tebanti basobola kukola mu Buganda nga Kyagulanyi waali mujjukire nabagamba w'osobola okumanyira Omuganda n'atali Muganda weewano wammanga Omuganda mwetowaze bulungi nnyo era Omuganda bw'alaba ekintu kigenda omuleetera obuzibu akitegeera Omuganda talemera ku nsonga eneemuleetera buzibu w'olabira omuntu yenna nga yeekazanga omusazi w'ebyayi ku kkubo nga ne bw'omusanga ng'omukottero bona naga nti nze si yenze tonnandabako olabye mulala neesonyiwa gye wandaba tobuuza waawa mu Luzungu ke bayita resistance ke bayita nga ne bw'oba omukwatidde mu kikolwa ng'essaawa zino bwe tukwata Mayiga tukwata Mpuuga ready handed basigala bakalu ng'amaaso makalo tobuuza be baani beebo Abaganda kasita amanya kigenda kuntitobuza ngadde ebbali Abaganda oligero Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere Jebbi Walusimbi Bamuliika baani bonna abaava nga balaba bagenda kufuna naye omuntu kasita abeeramu nakali ke bayita resistance persistent resist nga taswala ekijja kijje tobuuza gy'ava kabano group super bo tebaswala kinanjo kyankimi kyova olaba ono yagambye ndikakonge kaako kkubo onkoonako magenda ate tombuuka madda kakakuddiremu manyi saagala kwogera bigambo bino nga tembiwulidde mmwe kennyini njagaluliza akagambo kano abantu okubuuza obulamu bwa Kabaka nakyala si kyewu kakati Kabaka yekitaffe mu ggwanga lyonna muntu mukulu ekyenkanidda bw'alwala era si kyewuunya bwe baagala okumanya abakikozesa ebyobufuzi abo banoonya byabo kuba nabo gye bali leero agamba Kabaka mutwale ebweru ezenkya Kabaka muleete tumulabe kakati n'ogamba ono ayagala ki awo ogenda otegeera nti waliwo ebyobufuzi ebizannyibwa nagenda ne ngenda e Bulaaya eyo oli naŋŋamba tugenda kusonda ssente
olinayo sente mmeka ne mugamba wawulira embaliriro omwanika gye yasoma mumbalirireyo kabaka abawamu sente ezijjanjaba bwewala siringizo bbiri z'ofuna ozisonde zakujjanjaba kabaka kale bwewetegereza ebintu ebyo abantu abaliwo abazanyi ebyobufuzi era kansubire nti mwe bannamawulire kusobola okukira bantu byabufuzi awasemba yaawo waliyo bangi abalowooza nti bajja kukozesa nze okutuuka ku bye baagala ewasemba yaawo ndandikakwomeka kubo alawakwogeka ka mulyango gatakukuba magenda kakukuba madda ogusaba obulamu kati okutegeeza okulaga ekifaananyi kituufu bw'osanga ng'omuntu n'akugamba ebigambo bwe bityo ndi kakonge kaako kkubo bw'ataba mulogo kafulu abeera mutemu kinoonyerezeeko ojja kunkubira bw'osanga ng'omuntu omunkonenagala nze tebanzanyirako ndi kakonge kaako kkubo bw'ataba mutemu abeera mulogo fugge njagala kuwa ebifaananyi by'abantu basatu obanoonyerezeeko balaba enjogera yaabwe ogigatta ogenda kufuna ekifaananyi kye genda olabe enjogera ya Medad Lubega Sseggona akali amaggwa ayogera asimba mannyo ajereegereza mu njogera yemu kuba ye yagamba mulundi periodi ye muntu yava n'adikira nti ye si muganda enjogera Medad Lubega Sseggona leeta eyampuuga de mapuuga ayogera aluma amannyo ajereegerera leeta eyawasanya Kalisalo Mulengejja bonna Banyarwanda abali mu kategore y'emu eyogereruma amannyo n'okujereegerera n'abalala kati abantu abo basatu bonna be bali mu parallel state Museveni gye yakuliyetinga Mengo abalala bayingizaamu nnyingize okuprotectinga over there okuprotectinga properties zaabwe ndowooza kitegedde genda olaba abantu abo endowooza embeera n'ebyogerwa n'enkola gye bakolamu ebintu byabwe boogera basimba amannyo ebisigadde olineebaza bw'oli bondabye okitegedde bulungi ekintu ekyo abantu abali mu diaspora mbadde simanyi nti muganda fono omala ali mu mbeera y'emu n'abantu abalala simanyi ddiro yalwala naye omala eno y'embeera gye namulabyemu simanyi oba yalwala ddi otuuka wano Let's first cover it here. The photos will not expose these things. Like that. You're not going to do what you want. No. No. Yeah, it's a job well done. I should also appear. It's a job well done. My doctors, my dear doctors. Okay. Operation has been done, headed by Dr. Masava. Oyali wa polisi wa amaanyi simanyi bwe yatuuka mu mbeera eyo njagala nnyo okubaza bannayuganda abali mu ggwanga erya Amerika abatandise okuzuukuka okulaga abasajja ba Kabano n'abasajja ba ESO nti temusaaga munnayuganda ali mu Amerika akabinja akagaba obutwa kakyakudde ejjemba bali mu Canada mwegendereze nnyo obubinja obugaba obutwa bungi ne mu ggwanga lya Bungereza ne mu Europe obubinja obugaba obutwa bungi nenjala kubaza nnyo abavubuka abakyala abaali kodinze omusajja wa Kabano ono nga bo balowooza nti y'omu kabinja akabega era akasindika obutwa akagaba obutwa mwe bali nnyo mwabalire ddala ka video kaakano You cannot respect us when you're supporting a criminal. Yene mujja kumwolereza nemwonoona ssente z'omuwonsolo nemujja kuno nemwonoona ssente naye abantu tuli banyiivu newankubadde ova
Atenze nalowozezza nti oba tuli kumanya mukwano gwaffe ngenda okutunula emmanju nga waddeyo ne mukolo okugenda maaso. So that is serious. Muli mumwabazi kumweyagala naye bannammwe eri emabega babonaabona lwakubanga kuwoza mu ICC tewali atamanyi bikolobero bye na kitaawe nammwe mutugendeko mpola tugenda kubafoseka temuyinza kuba na ssanyu ng'abantu baffe babonaabona abantu baffe bafa we are saying enough ono omwami waawo wa eso ono wa eso Ugawindi mutegeera ogwo babbeeyi nnyo gwe muleke ne eso ye eso wano tekola eso tekola bw'onoobeera ki eno Amerika teweetonda ffe ng'okyali mu ggwanga lino eyo eso gye muwagira wano nga tonnatuuka ku sita bajja kuba yakuyodde gwe weesimye munnaye toyinza kuwagira sitaani oyo akuba emmanju oyo sitaani ate amulema omwambadde oyo ono naye twandibadde tumukwata kuba ino bino exhibit ennyini nnyini bino wagira omusajja kwata ekifaananyi abantu abatutta abateye mu bulamu bwaffe kwata ekifaananyi amugambeko ekigambo bandi mutukwatire nze ndi 37 years all the years that Museveni has been in power oyo gayi yanoonya muzeeyi wange n'adduka n'agenda e Kenya mwabuza muyinza okujja wano nze nentula butuzi neŋŋamba nti muwangire gino omugaye nti tetusobola tekisoboka ndi musajja mugisu tubirabye mubirina musapootinga abatemu baffe thank you for listening ekyo kye nabagamba the moment kasito yatulira omunyalwanda omutemu ategeera nti omutegedde era aweta buwesinga embwewe tekkoona ate bali easy to identify balina obunyo butunyo mix obunyo bulinga bwa message n'ensolima eziri entebe z'e Kampala obunyo busite bondi teba kankabadde mukala obunyo babino batunyo mix balina otunyo bambala bigalo bine bya holding tebaagala bategeera kumbe bye babagabo butwa bali buli wamu kati bangi balina passport za Uganda kyokanga Banyarwanda balina endagamuntu za Uganda kyokanga bali basindika ku mission okujja okubatta nene wetulako ng'okimanyi omuntu omanyi muti munota mulangira mubalangire kankabadde mutufundikire video era njagala bebaza nnyo mwenna Baganda baffe abe Seattle mu Washington mwe balekola mulimu guno okubanga mwalabye akasajja kane mukatulira ka video kankasembyo kako Yene mudda okumwolereza nemwonoona ssente z'omiw'omusolo nemujja kuno nemwonoona ssente naye abantu ate nze nalowozezza nti oba tuli kumanya mukwano gwaffe ngenda okutunula emmanju nga waddeyo ne mukolo okugenda maaso. So that is serious. muli mumwabazi kumweyagala naye bannammwe eri emabega babonaabona lwakubanga kuwoza mu ICC tewali atamanyi bikolobero bye na kitaawe nammwe mutugendeko mpola tugenda kubafoseka temuyinza kuba na ssanyu ng'abantu baffe babonaabona abantu baffe bafa we are saying enough ono omwami waawo wa eso ono wa eso Ugawindi mutegeera ogwo babbeeyi nnyo gwe muleke ne eso ye eso wano tekola eso tekola bw'onoobeera ki eno Amerika teweetonda ffe ng'okyali mu ggwanga lino eyo eso gye muwagira wano nga tonnatuuka ku sita bajja kuba yakuyodde gwe weesimye munnaye naye toyinza kuwagira sitaani oyo akuba emmanju oyo sitaani ate amulema omwambadde oyo ono naye twandibadde tumukwata kuba ino bino exhibit ennyini nnyini bino
kwata kifaananyi nze ndi 37 years all the years that Museveni has been in power. Oyo guy yanoonya muzeeyi wange n'adduka n'agenda e Kenya. Ngawezo muyinza okujja wano nze ne ntula butuzi nga abantu muwangire. Yona mugane tetusobola. Tekisoboka ndi musajja mugizi. Thank you for listening. Kale akatambi kawedde logaba abakingirize buli omu gyali gyasinzidde okundaba tujja sinkana ku lunaku lwa kusatu saza jja kuba 2 mukama wa 10 mpeera mwe bali kundaba mwe bali sharing information mukama bankomire musabire Ssaabasajja Kabaka musigale nga musaba Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esoboka kyonna ekijja tujjagera nakyo mukama ng'embezi waffe Ssaabasajja Kabaka yonna gy'oli gye baakuwambira tumanyi oli mu kubonaabona naye Abaganda bataddewo omubiri era bakyasaba bakyabanja mayiga na buli kimu mukama akingirize fenna tumanyi tusome mu nsi naye ate twekuba mu mutima mukama n'atusonyiwa kulwa Katonda n'ensi yange mukama kuuma Ssaabasajja Kabaka bajjajja bamukingirize na buli muntu yenna ali mu nsi yaddukira okubonaabona mukama muyambe omwe buli kimu kyakima era bakingirize abo bonna basindikibwa okutokyalinga bannayuganda bonna gye baalaga mu nsi ze bali Saudi Arabia mu America Kenya Tanzania Burundi Europe wa yonna gye bali mu America ne Canada buli agezaako okuyingirira ekkubo lya munnayuganda yadduka okwabwe ng'alemereddwa beraddu anyooke ng'ekyoto ekikumiddwa essanja eryamu n'abagooca mukama kuuma bannayuganda mukama kuuma Ssaabasajja Kabaka ku lwa Katonda n'ensi yange vidiyo ewedde mugende mirembe.